tosobola kubanga oli MP ngononya akalulu mu constituency nononya akakyagulanyi nzingamba nebe mupiba nzo sibateke bikola ku bali netuga tufront ngomuntu omufuna ko twatufira ngaba omanya bati Museveni atubaka nataba ukikolebwa owefudi saba ku makake owadipya ba ku makake ebyajema ba ku makaki kakati so singa tukuma akaluka mukacha baka Dr. Besigye bakalukwago fenanga baba akaluka FDC kabakanga wanupu ngaba bakaluka DP kabakange Museveni bwasobola ogenda naye mugenda kusiba abantu akatamba sagala kufa bikoli mukadima sagala kujja ku radio kulimba limba abantu sagala kujja ku radio kulimba limba nze bado kakati nze sijja ku radio nimbe limba abantu Museveni wanagana okuva ko ndi bagamba ki kale kanjogera mbaja nekisajja kyayogera kwa lwe bintu binayogera kati babiraba kubanga obuzibu bwa Uganda bye bina byo byobufuzi ebinji buli amalo anakufuna babaka bangi mu parliament joko mukubana babaka bangi mu parliament budget joko mujikola ki okugejja so bala nga Museveni yali agenda mu nsiko teyatunuli asemogerera ine kibine ky'amaanyi obanya Museveni musajja mubi yagenda namugamba aperekerako musajja mugezi mwekale mugezi yagenda namugamba aperekerako agenda bono wangolo jako ate yakomwe yamu wa minister kana afi tugenda kudda yamu wa minister kwa semogerera yali atambuza Museveni musiyana kakati bana Uganda abo opposition ngati njoga abo opposition bana opposition bayina batu bakuba mutoki mutia kadi mejizibu kyamwe mukweka amazima tiwe nayo gira ko bajja kumvuma mwekwenya kakati ateze bajja nakabula muntu nolira tonya kino nakwata Bible wajinko asakona ngamba Yesu olwale rondokose okubera kusaidia abantu siri bali amuluka sisanyusa kyagulanyi sisanyusa opposition yenna nsanyusa katonda niru kwa gugwe njagala lese musanyusa nze mazima era baba kubuza bajja akolera katonda fa abantu batambulira mu katonda omulamu yatonde gulonensi amazima no kati mata abantu bifena onako lolinga matu yeko sali abahasiro mutwalo gumu ndi kuchawa era lwe ndija kuledi yonchogera ati aniwe ziri bawo kakati nze amazima ngagala kobengo limo kwano gwange banange mwe nabo opposition abali ku beat bamate musobola kwegata mugambe bitu bitulemi byayanga temubuzabuza abantu nabibina byabufuzi temubuzabuza abantu nakasasiro wa rope baba tamusobola kuyingira South State House mugambe bananga alize Rwanda nesimbaho bagaba neze ngenze kulya niwe nagenda kulya netugabane tatulwamba sagala kulimba ndigenda genda tenzi jako Museveni mu parliament ate parliament jawa budget kadi mu omuntu omutuufu yagala kujja ko Museveni toina kukolagana ka system ke nakamugwe kati oyina kubanga oli straight vote ogenze lokubatu tochino ndaganga ne munupu nayo bakolagana ne system ya president nada yembele liwo nebo ino kubera asiba ino kubera omuyekera emuntu bogama nti oli muyekera tosobola kulira no opponent wo kubanga kuyama kafanya MP afuna omusala gwa Museveni pali kali mali atinjogera bino parliament kiyagala kyejiyita tetulina mugasa wa opposition tuli mu parliament kufuna busala tuganyo kunga abantu bageba ne parliament mvundu kati osubira otya mu baka wa parliament kujja kuba parliament nga majecho okulya era senyo nyo mwanyo credit kale senyo Europa agendo gina mu byafa yagezeza ya tebaga man is the worst because abera ku mazima zira senyo nyine Bobi Wine bakole kibina ngenda bagoberera paka lwe bali kufa kibina bwiki kibina ngamba banakola omugamati kati bana Uganda mwenna tetukyakiriza mu multi party system tukiririza mu kintu kimu kujja ko Museveni oyogeranye kintu kyokuzira okulonda ate kuli ate kisoboka kati Museveni yeronde ate ko bakatumba oye kali bamulangirire tugambe bana Uganda kwatu yakawunti beri batu mpuliriza twaga no yingira makaluka Museveni ngakate kali free and fair buli lokirizo kuparticipate nga makaluka Museveni ngakusinga resources abanga gwo mukozi wa Museveni bino byenjogera biri logiko kadima wala nyo bajjo ondagede bulunje bugamba ndakakona dachika ntono mbuleka kamale yokano muna Uganda choino kuzibula obwongo saba katonda opposition yo naye gato bate sobola Museveni talivako opposition bate sobola kwegana ngabachaka ni obufo bwa rope ngabachaka saba lumo kulete teka okulwanyisa senyonyi mukozese uyo mpuga ya chirimu emabega na mwongire Museveni katika kwe bwino akakweka bwino katono bagenda mu state house meeting a president Museveni ndi kuledi nze mukasali funsi banzi kaseta bajo mukono ochamira kunaga banjoge yo bagita kodi yakogera mazima ochamira ku midala jambizi amalalo bagatunda wasikala watano ku 10 speaker wa parliament oweshitibwa mpuga balumu ba meeting a president Museveni naba wa go ahead mugende muleta kiteso ekironde side of opposition kakati nze ngaba jiyali mutogwengege njagala tuve mazina ge baga tuweta mazina ga nchima wakigamba tuve kweta mazina ga president Museveni tukole ekintu ekyafe kiri independent ngata kimani na chima kya kumujjako buli weta mazina ga nchima baga mazina ga nchima ga mbizi baga bagati andi najivaako na kichawe mbizi ekintu kisinga ki amazito tuweta buli weta mazina ga Museveni agokulonda buli weta mazina ga Museveni okole kibina kyo bifuzi su gumira ebinakola kito tukabirira nchiddamu nangirira professor Moyandiko buli ereta mazina ga Museveni mpuliriza Museveni ngabaita process nojigoberera totukola ki gweguma that is according to you according to professor bonogira mukalu ne bakuba totukabirira bomuna akola multi party system naleta balumu ne balita biteso nalonda lopo totukabirira mpulira bomana kusanga ne bakuba endigo totukola ki kazo gwange nkulabudde mwesonyiwe ebintu bya Museveni mukole ebintu ebiri independent mwegati oyogedde obobanga tukyakirizibwa mukulonda Museveni akyaliko agenda bera ko paka kubaka akati boyingira akaluka Museveni niraba amanyi obudde bwagenda okabiramu naluda wagenda okabira
n'ababaka yatola ko n'agamba kati kankwa abaka bwe bati ate nebina by'obufuzi byonna twegatte wamu tulwanyise omuntu bamate musobola kwegatta we no opposition temudamu tukabirira Museveni ayagala nya opposition Tolimbye mukulu Bajjo nabana bakola live zo TikTok nga baga Museveni agenda talina gyalaga katokola live ya TikTok Museveni mwina kwegatta Museveni agenda gira Museveni tabera ku TikTok mwina kwegatta mane omuntu anava mu buwambe oyino kubanga ekyo kibina kya byabufuzi tososola dini tososola gwanga omulamu ago bwavu na kukyusa mbera mbi bamate musobola kukyusa mbera mukulu Bajjo tolimbye mukulu Bajjo ebyo opposition bingi ebiri kuno ebyagala business kusiba abantu akatambala nga tebina plan eddako tolimbye yajja kubeera mu parliament myaka 2 myaka 4 bibuzebuza abanaku babatte babakwata byonga biri awo byasambiridde myaka 2 oba okola ki mu kifo tolimbye omuntu katinga nambozi ayagala kya mukaka obadde mu constituency myaka 2 tonazima na bawa olo munawo oli mubaka yeye gwanga limagala mukulu Bajjo kyogedde kituufu nnyo na bino wadde ki ekibiina kya Nuupu ogaba kaadi kyegendereze obuyimbi obwagala okujja okwesiba kuno mu parliament kulaba campaign etuuse butalizo kujja kubeyogerezaako bwe wanyisa Kyagulanyi bwagala kaadi ogenda mu politics wabadikula omuntu atabadde abantu from day one temumuwaka lulu mwebereremu tolimbye mukulu omuntu atabadde Bajjo kati kuno temulonda na kuchamuka mulonda omuntu alina obusobozi londa omuntu alina obusobozi tolimbye we bali kuweereza bale kuba aliseo sabadako yogera Mr. Bajjo je bale sebo ana je bale kubako kakati Mr. Bajjo entesa yo tebadde mbi naye birungi Museveni byakoze tewandi badde gwe kuvayo kubako bigambo byo gaboto wandi wanye ku Museveni kube birungi byakoze ebimu birabyeko ku myaka ja 3 Mr. Bajjo bango kyaswa nawo kuimira boto ngoswa no kuyisa ebigambo bya Museveni ku TV erabibwe gwanga nota tyamu kugamba kyo musajja ebirungi byakoze wakikanjogera ekirungi noyogera bibi byerere negwe Bajjo oyinza okubanga gwakola wasomana ku scholarship ya Museveni nesaza kakati olabanga Museveni omuntu akyasinze okuba omubi kyovola abaganda kyovola akabina kamwaka omaze okwogera njogere basoga tojja kwogera nga njogera tokkirizibwa kati kankujjeko wauze kwasama mbadde manyuze ku debating nze ndiko kati nze kale yogera nkwadde omuzindalo gwajjajjawo gogugaba kakati mbadde nkugamba tonkaka kuwana Museveni nina eddembe okwagira omuntu gwenjagala wabakoze ebirungi yabyonono takosirike kyawandikibwa bati Museveni alina okufuga Uganda emyaka 5 kituufu tali muntu atakola sirike Museveni atuyamba buyambi ofuga eggwanga talina kyafunamu sente z'eggwanga zonna za bites atatuyamba kati atuvire kwata tatuyamba atuleke tubonebone twesibako tumukamba katwesibeka atuleke tubonebone tuli kubuuza tuli baana banyina Museveni tatuyamba buyambi ali mu ddiiro alya mukuggwanga alimalawo Museveni atukolekane mpayo ebirungi bya Museveni 10 akati ntandise okumenyera naye ng'ompanira byaba little opposition ababaddeko bye bakoze owuliriza mugambe mpe ebirungi bya Museveni 10 Museveni akoze enguudo njagala mpe azikoze ku sente ze enguudo entono zakoze azikoze ku sente ze Museveni yakola enguudo si musologowa bote bosiriwaza abantu mu katambula yako amine yafa yakola kola sawangadde wa Museveni awangadde emyaka 10 naye muwi wa musolo nga ggwe kakati tukoze enguudo nga bannayuganda si Museveni era ya achievement njagala mpaye ekintu Museveni kyazimbye kyali kimanyi kujjukako myaka 4 gambire njagala mpaye Museveni kyayambye bannayuganda talina Museveni yambye bannayuganda tokimanyika tolina ddembe lyakwogera okwogera ddembe Museveni alina okumpa Museveni yagaba eddembe lyokwogera oli musiru musajja gwe Museveni Katonda ogenda mugamba none genda toda mukogera ekisibu Museveni alabo busiru bukali bujja buzunga kono mumane yagaba eddembe lyokwogera yantonda yeyampa omwogacho yogera nnyoko kijja sajja obusiru bujja buzunza ajja kasibola musiru wazi tukana oba mumude bajemano temuli butamba alo we bale kuweereza kale sebo bale kubako baje bale kuweereza kale sebo bale kubako baje nawulide bala magambo azayo okusoma obadde otesa kisebo baje nawulide bala magambo azayo okusoma sebo obadde otesa kisebo baje toina watu ina byokugenda nawulide bala magambo azayo okusoma abantu bakucyankaranya
Ndi kibaita promoter tobanga keti agula bashiba abalina hit okiriza mukana nga Acidic Vocal no kafuula omuntu ekibaita promoter namba bila ata wabera bajjo ngasiko yewana manyiza segulumiza tekifuula bajjo promoter atekawo ebintu bitabadde ne bikola ki naleta Maria kinga tomumanyi naleta abantu bonna katokola ki naleta emira maji ebivulu nagata Ebonizi bakayimbira baka milioni nze naza katemba waggulu n'eminyamiza nawe comedy nzero mukuba amuleta kibaita promoter the Abitex simwe kitima ndi asinga skill n'obukulu n'experience neke nyini era mubuza nga pajiti yakole industry nze naleta okulanga kubukedde TV nemba yigiza wati baita art mukulanga nasaka ba promoter bako mukulanga sawa mwenda 10 nze nemba gato mutolanga paka sawa 5 I created my own prime time kubukedde sawa 5 kati buli promoter time yo yakola ki yagala netukomyawo emizannyo netukomyawo katemba netuyamba abayimbi netutekawo ebikudduko bya busoga gobo bwavu ngokolera wakati baita puki kali namba 3 oyandibadde balamu ndakwata ina art akoze sasa neta ina magezi mazali gakola kintu musebo minister ina art nenga ate ye namba 3 wamanyi ongambi Abitex 1 Bajjo 2 balunya simula bawo keti ali mchakuna kati awate tuina Swangisa Avenue balira 10 kati Swangisa Avenue ba promoter badala bebo tadde mu ate semu Swangisa Avenue nkulaga ba promoter Muhanji yo promoter Alex Muhanji promoter ngaba ba promoter bakola ebintu ebyensonga nkulaga list ya bapuche nzebanyi manyi promoter luba neta ina ha art abulamu art nenga promoter nenga akozesa sente ate mukulanga alanga nye bintu bitanyuma nenga atabiranga nyuma balunywa mutaddewa balunywa kwali ne balunywa ine kintu kyankoze yakoze iki ana bali bakokota ne bawizo dale ndoza yali akagamba muyite alenga kibedwa ganti kyategeka kati ate muntu gempe kitiba mba promoter bali pa Nobati events kanobati kali kakoze wale sikagala kati tozanyi sanga Nobati kwata wizo na amuteka ku map omuntu mwalanga bina ita kerevaji ngakuba matafali ne mugamba agenda kola ki jango kole konti kibaita promoter kati Nobati bati mwekitiba tokusanga balinyo katono ndi Nobati ate akole ebintu promoter bamutu bakusanga omulambo n'okufuula omuntu kibaita ki sibuli abadayigala mwina kizibu tibuli alanga ku TV mulowooza abaaki osobola n'otunda obumonde bono olanga omuyimbi wano kibaita art nti kati mondo kati nakwatako kabaata namusanga akola ku TV ne mutwala ku stage mu Bat Valley ne promoter yino okubanga omanyi ku sporting talent kizibu nnyo omuyimbi kizibu nnyo gamba omuyimbi nzabayimba manyi bakise banjagala kugago tosobola kuyimba kumala myaka 2 kubamba ndaba facts kati ekintu ekyakolede Acidic Vocals mpisa manyi ndi mulwadde eddoboozi lyange fu kayina empisa Liam Voice yandi bada Acidic Vocal byali kuba manager wa Acidic Vocal yaleta Liam Voice ne kakola omululu yali wabwino professor kati nvude yere mbajole senyonyi okay mpuli abulu kyakugamba Liam nakola omululu Liam Voice singa yali Acidic Vocal kyakola ki kyali ndi bono obuyimba manyi bakisagala kwa pukami ne bunkubira simu nenzi mutinga bujja bwegonza kati owanganya omuntu respect ali ku fame nasagalanga wali ne kitufu osanga Bobby Wine wabasobola okugana Dogo City omwa respect Bobby Wine abadde muyimbi nenga Dogo City muno bwana bageto perfume nga Bobby asobola kwina nababongako tayira baita stardom kona twasoma bulungi stardom cheki ate Bobby buza anze sigwayo stardom ate mvuma ate ngamba nkovu kakati omuyimbi apulira ku radio boba toyina mpisa ojja kubanga ali Am Voice banga management ya Acidic Vocal yali amani akana ko kayina mpisa Abitex yakoze show okulaga ka abantu wano ka promoter akamujerega tasobola kulala bobo yakiraji kozemba ajagala muna set ko yafunya abantu omuntu abayafunya abantu omutwalo gumu mu 2 ngayafunya abantu nete ziba nyingi era omutwalo gumu mu 2 era so ya Acidic Vocal yagaya badde kali tochusanga bambi omwendo omutwalo gumu meka mu 2 ku mitwalo 2 milioni 2 something na expenses zero gozimanyi wekina yanyizo ko ya fees zo bukadda 3 yakoze Steve Gini omwande milioni 95 Steve Gini wa milioni 95 sere nyingi kalali yakoze show kufuna sente nze namuyambako temuyambako yakoze show kulagako kuti nakana akatoka Acidic kasolo kuba kubanga njaga tukisa kati abayimbi bonna bami Acidic Vocal nkulaga nti Katonda yasalawo era kyo njaga mtwale kyo kuyiga Sindi bamusindikira message akoli Acidic Vocal nagana Sindi alina mutima omukali ati Sindi yantami omukulembeze wa umma just okuoka na akato drop boga yagamba Acidic Vocal yani that was a very stupid question chokate Shiba bwe nali sagala kashiba akomanyi bakika kwa prospering alunaku omanyi baki Shiba mugaggamu ku bayimbi abalala omutima gwa Shiba guli clean ayagaliza Shiba nawe Acidic Vocal drop kakati chako silike omuzanga Sindi bivudde ani agamba industry ejudo obuyimbi obukulu obwako no bwine enkokola ku bwana obutukataka kano wala nabiki kada ke yakasoga tuli mu promoting abasoga ejeju ebugana kubanga akuza kadima njaga kalika kule ku mutima njagala abasoga ewe nagende busoga nabagamba mpuliriza nabagamba nga sinna rwana kintu kyonna busoga ino kuba ku map ya Uganda kicho kigenda kitukirira ngo bagamba lwaki abakyapanga sikimanyi nengenda kulibya abasoga nembagamba tulwana nnyo busoga esale je Kampala abasoga bakimanyi nti nze ndi muganda waabwe neto Shiba kalungi okumanya ino omutima omulungi Shiba oyo yekaya mu bayimbi abanene yawadde Acidic Vocal drop King Saka ani omulala
mu commenting wanso omuntu yawadde acidic vocal drop okulaga ebyama ate kati gontankola nze kuba byavuze byange oteka mu bimyozo tubyo Shiba kingisa muyimbi kyomule yawadde acidic vocal drop kino kale netunulira kazawi tumutagala bwoba muyimbi toteka wompalana posting amu drop posting na acidic vocal nkulaga nti mu Uganda tali muntu alina amasanyalaze namanyi kusinga Katonda kuba kana akana bakalwanyi bana byenga tekasanira kubenyiga munga bayimbi biyimbi birogo look into my face ne Katonda nga agamye nti acidic vocal ndikujja munfufu ne kufuula omulangira gwe ne bosinika ebinyo noto mwa drop era abeera. That's why the Bible got to be younger about step. Yes. Ewa amazima chabusiru nyo okunyoma omukisa gwo muntu you can't fight someone who's blessing. Abayimbi balo insiza acidic vocal na. Ne Katonda agamba kanyika nkuyimirire okana gwe. Kati Katonda acidic vocal si yawangude. Katonda yabadala abantu. Mpuliriza nti nsobola okusitula Bajjo ne mufula president wa Uganda. Ekibintu kyoyinza atomukuba olulala. Mpuliriza kye kugamba nti omwana abonye era nebaza ba Dax Katero ata ba Dax Katero mulekerenga okuyimba ebintu byobufuzi ku bivu yakoze atya batu sawali mukende musude mukole nyimba mbega yiri kabako kidamu kubanga batu letero obuzibu lolina kuba wizo ku bya PLU kati bangu ngabe Bobi Wine mubiteka ko nange kimande yo kubo era buli mucha akola ki mutu menya mubale ne content yagulanyi kati just bayimba ati bamwagala bayimba just kufuna vibe mwina okuba na originality maige kamazima agabaluma munanga kana ngabaka ma drop Siba yakawadde drop Saha yakawadde drop Dax Katero yakawadde drop ani mulala ata balambera bidde nenga agayimbi bila Kenzo yamutele deposit acidic ata Kenzo naye yakoze bubi Kenzo ngo mukulembeze watu ina kupostinga acidic vocal ye kado gino kupostinga ne mudura njagala mube mwa magezi mubana nti gwe president w'abayimbi sindi Kenzo to postinga ko muntu omu njagala muyige togezana okwata ku konse no ganjogera nti Kenzo bo seti bo postinga acidic vocal postinga ne mudura o balancing Otegede bulungi tuyina okuyamba abaana bano bamudula badde mu vibe munange sho Steve Jini yakoze stage ennungi amatala amalungi sound ennungi security yabadde bulungi era kati sawa zino akana kafuna emirimu bakagula milioni nya kitundu ku milioni 3 alinye nange nyine nga werezo omulimu w'omukazi w'Ejjuba akatola genda kwa milioni 8 agenda Juba 8 milioni naye mpisa atega nagayimbi gola bagako na kadi matosa toyisanga ngo muyimbi yabano omuyamba nkidamu omuyimbi tugenda kuyamudula omuyimbi ne yagwa tomuyamba Katonda abeera mukolomera bayina emitima agayimbi gabuka agasidika vocal gakoze hit kati bigenda bikabukire nemo kumuzimba tebibaddeewo mpulira mutegedde bulungi kadima mudura yafunya abantu eng'enkumi 2 naye bangambye mulimu abageto bangi bwe ngamba abageto expenses bane zakoze eki ate zo omwana mudura mwagala nyo mudura yomu kubayimbi abayina empisa era mudura ekintu kyasinze okwewala ekyasinze omuluma mu nsi Adija Namyalo yomukazi afana full figure bamayitane akola ebintu bya ba full figure ono mukazi alinga full figure bamayitane wegoliko bamita Hajja Adija Namyalo akola kifo kibwa Museveni ye chief muzukuru kiri mu pro constitution bajastika kafa batonda Katonda ai mwechiri kati mbabuli acidic vocal kyakoze acidic vocal ngambye afunya abantu mutwalo gumu 2 omutwalo gumu 2 mudu yafunya nga 2 ganto naye aba acidic vocal bamuwagidde nga kikola acidic vocal twamuvuddeko tumuwogeddeko nnyo mugaza mutegedde nti Katonda asitula ki nti promoter ali emabega w'ekintu abamukulu nnyo bw'omanya ati Abitex atimbe gwe n'omutimbako baako ekikyamo Babajjo baba akuloga buluzi nemwe mwegatta mwenna waliwo omuntu nga Katonda muti amwaki baita skills mudura bambi yakoze show ennungi sound bambi tiyabadde nnungi buli kintu kya mudura kyabadde disorganized mu alina mulabe naye ng'alinga nga naye pressure emuyitiriddeko naye lwaki muba mugenda mu state eyo bwetyo kwoyo mwana mudura mwagala nnyo mwana alina empisa ate mukulu nnyo kuono nga tuvudde mu byobukulu mudura alina empisa naye kakati omukazi natasho ya mudura n'agamba ffe abeeni alemu tuli ene wa mudura tetugenze eri akikola intentional kukuba mudura kuba manyi mudura mwana era naye mudura nga atidde wabambi mudura tomunenya Namyalo genda ku mukolo gw'anoonya sente yamuyita abakazi abamanyi okuba essimu ne beetunga ku bivulu by'abantu bamanyanya alina ekikutte vibe kakati talabye abapipo panga muvuma mudura muvuma wa bwereere mwana muto anoonya sente kati kadima bw'oba otegese ekivulu tekibeera nani partizani kyobala ngambye ba Dax Katero leka bako balekera okuyimba agayimba ga politics nga bwe nagamba wiza lekera okwambala ovulo bya PLU kakati musajja watu mudura bakuwadde omukisa ne bakuwa akazira loko bakwande respect toyita byabufuzi kati Museveni yabadde akwataganya wadde shoyo omwana ngemusaze sasema Museveni tamanyi kumanya lwaki teyambi kale Museveni tamanyi omwana mudura geto yuti yetaaga obuyambi talina kye bamuwadde bakwakakadde kamu ne kakutira erinnya nalye mudura gayagala musikako microphone nga nekisoboka mulekera ozunza ebisikati mu bivulu by'abantu nga muleetaga politics oli bw'oba okuli operation wali the collection wali mu bantu oyogera politics kyembadde ngamba Dax Katero ne kabako
mugende muyimbira abantu batujango babuzeeko mpagidde mudula mwadiyo milioni 10 period tanda mu bya Museveni kati bakubanga Kyagulanyi yagenzeewo bandigaye baleta bya kufuzi namyalo bwagendawo tekiba politics na Kyagulanyi wakubi babanyi badaksi ne badagenze ndi wa mazima nze daksi kata no bawagira Bobi Wine bakaba kukuba nze no revolution sigiri mu Kyagulanyi kumpala ndi mukugamba bantu mazima kati watu vumira daksi katero nabo namyalo abantu abakula baina office muvumu bivuru bya bana okutwala nga yaga sikati ne muteka mu politics sikati zo mukuru bajjo tozita tani mpuliza bye kugamba kiruma nnyo omwana omuto yali mulaze tino dampodi mu president Museveni ono chief muzukuru batandise ne bazukuru abataliko chief muzukuru bye biki omuzana Maria mukutumideko nnyo kali oli oti chamukola sikiruji mu politics mu ndongo daksi katero vamu ko yida Bobi tebikyakola kabako bwato ina nyimba gendo yinde namwe bajja tina myala namwe Piero yumu kombi obufuzi muleka abana mubatira kaliya endongo ebere ndongo bane yafuzi tebajja mu bifulu bojja mu nabyafuzi kagolo tamaguzi jango gamba abantu ki muvudde mutya mu bwavu ewa kamili sala byo bana byafuzi kamili yayize baba dio kakati tetwatukoye bi politics mu ndongo naja mchifu muzukuru semanye ndachikazigane kakati okumanya bamenya amateeka goyogera ngani okongera yogudde ekiro kyo bayina wenchira bane muleka otumanyira kya mubanga kakati tugende ku kamilioni mudu omutegedde kikyata budde bulungi naye ngate kyamukoledde bambi ne kati abakubanga nga yateka mu sente z'enkalu tezakoze eki atusekati babeleza no message baragenti bajalimba it is Mudra who has sekitaja tyadija namyalo tasobola Mudra tasobola Mudra tasobola alimba Mudra tasobola Mudra came at ONC office more than twice asking for some Mudra yanonya namyalo onachogedde ava mu ONC Mudra yanonya namyalo kali Mudra yagenda azunga buli office message came more than twice andabe Bajalimba it's Mudra who asked her to come on the stage and security to allow them to go with their sources they had and Mudra came at once in office twice more than once Mulimba hiyo message kakati baba yajja bakale Mudra kale yapanonya baba yapanonya kitegeeza kujja kumuswaza ku show dali bamuswaziza mu chifu muzukulu Mudra yafukade banga politics wabayimbe mugeza ngane mulonde ebiyimbe ampulya ku BTFM tugende kusoya kamilioni tuyambiddwa kale show yo mwaka yabadde ya Dr. Jose Kamilioni kino kwakivamu Kamilioni ode simwagala ne mwogera ka mazima akasajja mu East Africa onakulwa jjo Kamilioni yalaze Uganda ya East Africa ya muyimbi ali bera irrepressible Kamilioni no simubi ne bamukyalwa mpisa mbi nga yo muntu aliko ekyo kyo kuba ne mpisa mbi Kamilioni abakubanga talina mpisa mbi singa yasinga mu siyonna Kamilioni yasho yabadde organized Kamilioni yayambadde bulungi Kamilioni yategese bulungi Kamilioni yabadde ne sound ennungi Kamilioni yabadde n'amatala amalungi era Kamilioni yazzeeyo kulaga nti East African Giant okulaba Diamond Platinum zindaba mu Kamilioni ate Kamilioni kyemwagalako si wankwenga bano balaba Mudra abayita bannamyalo ekiro enkane babeegaana Kamilioni njagala nnyo omuntu andaga kala ye nendiringa nawe Bebe Cool nga mayita oli w'emyalemu omuntu omubi mu nso kadima ye muntu atalaga side gyakola ki ogwo guba musota kati Kamilioni kyemwagalako agamba ndi wa kino Kamilioni yayimbye kadima omuntu asinga hits ennyingi mu Uganda zitabwe bamuyita Kamilioni kubulwaleta akasajja kayimbye nendoza kagenda fira ku stage oba kanyedde whisky nga buli lwaleta jana energy ate Kamilioni ategedde alina omutima omubi ku bivulu by'abadde taperforming nga ku kike era bwekirina okuba yayimbye okuva essaawa 2 paka ssaawa 9 bwekiro yesu yakoze record Kamilioni mwagala batomwagala mu music Kamilioni is a giant naje nakola Bebe Cool simwagala ne combination ya day ya big free Bobi Wine ekaya misinzeewo manze mbajogera mazima siwana Bebe Cool yazate Bebe Cool he looks an artist Bebe Cool atunula bulungi okusinga Kamilioni Bebe Cool omulala tobuuza akola mulimu ki omanya nti ne Kamilioni bamala kunyonyola nnyo tebiki olw'enkula ye otegedde bulungi bwe tuba tuleetinga so ya Kamilioni ku Serena nyiwadde 75% abiri mweta nagaleserwa bu disorganization butono omuntu yabadde sita w'olunaku yabadde Zuwena mwagale gana Zuwena she's beautiful ntawana nkoli mwana ekarasinikira ebinnyo kakali Bebe Cool nkyogedde Zuwena mulungi ala janziti Zali yabaddeyo nenga Zuwena alina nakyo biti okusinga ku Zali alimu plastic olutono oba kukula ne Zuwena akuze ne Zuwena omanyi Zuwena alina abaana bangi okusinga Zali ne Zuwena Katonda yamuwumba atya mubumba ki n'okuba n'omusajja wanakyo kimuyamba respect n'erinnya kubanga bayanjudde Zuwena ngamba kuba Bebe Cool nandiwulidde bbo banamulaye nga wiza amuyimba ne Kamilioni yayeke nyini mutima agamba ekisajja kyankuba kyafuna omugazi neddanira yali mubi ne Kamilioni namulabye nga awerekera Zuwena nga ndaba alinamu akatimatima katingazo namulabye akatimatima nagamba Katonda agaba kati Bebe Cool ya performance bulungi ne bamukoledde birthday party so yanyumye teri yageza musho ya Kamilioni akomplain ngati yakoze ki era ku Serena mujja kulwa so sabza mugendo okujjusa so yaruna mu bulutedda mukubera ku Serena so ya Kamilioni ngo jeke empisa embino omutima gw'omubi Kamilioni is an artist era Katonda banga tebifuna kadima singa Kamilioni ye Bebe Cool kuba ekisungwa Bebe Cool okimanyi talina hit nga Kamilioni
Katonda singa ya bebe kule nyimba za kamera sikati tuina tunywera mazzi. Mama. Ekisumbwa bebe kulu. Katonda bamuwako kota ya kamilioni. Ntunulya maaso ze mga kota. Na bebe kulu ya kamilioni. Singa toli wano. Jojo yo kati mamugome. Katulwa cha manyira. Na ye musajja watu bamuwadde okuyimba. Yaze mwagenze katali ngati ziwena anobi. Zalina. Katalina kati kitu kitali bana Uganda yachi ngamba ndamwe abanoonya amasanyalaze wa Bobi Wine. Togenda nozungire empale wa Bobi Wine nga tulina content. You know, this is a big issue. Gendo imbe. Bana Uganda Bobi Wine si alagira abantu okwagala. Sibu ko bagala nti mukwano gwa Bobi Wine abateje batamanyi. Bakwagala content kigoba wa. Boba kamilioni wanja bagenze mu showing of opposition ninga music no batera kamilioni wega ikisenge no uliriza. Tana pya badetya. Tana pya funya abantu balwenda. 900 people. Teyamuswaza yafunye. Serene juli abantu bameka. 1500 ngo jinyize nnyo. Ulendo obokoze eki? Obofunye. Yabafunye. Kakati mbadde kugamba nti abantu waliwo bayuza batageti waka be exploiter exploiting achagulanya ba masanyalaze naye abantu Katonda yagaba donolira nakiro kachogere ku beat Katonda yakayagaba amasanyalaze teri muntu agaba amasanyalaze mu Uganda kasi Katonda mukama yagaba katikolera Katonda tokolera kusanyisa bano bantu what you put on the table abantu bajja kugoba naye banje obuyimbi bonna bwesiba ku kyagulanya bamwagala bwabwe ku masanyalaze kumanya masanyalaze gara banero puzzle gara yagaba amasanyalaze wana Uganda asanga yagaba amasanyalaze